webale nnyo okufuula program eno ekitundu ku bulamu bwo. Webale nnyo okutegeezaako abalala nti egenda mu maaso. Ate era nkwebaza kubanga okkiriza okutugobera ebbanga ne tubadde tuyiga ebigambo bino. Nabategeeza nti ebigambo ebirala byonna bye tuzze tuyiga by'otasobola kulaba. Osobola okugenda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebaggala Ivan Samuel. N'osangayo programs ezo zonna esukka 50 ezijja okukuyamba okwongera okuzimbibwa mu nteekateeka ez'obufumbo ate n'engeri y'okutambuzaamu amaka mu ngeri eweesa Mukama ekitiibwa. Ekisa kya Katonda wamu n'okwagala kwe nsaba kyongera okukubeera n'okuwanirira. Tinewakwadde ng'ebisoomooza n'ebinyigiriza bibaawo naye mmanyi nti ojja kuwangula. Ekimu ku kyenjagala okujjukiza watali kubuusabuusa kwonna ndi programu eno ekyagendera ddala mu maaso era tukyayiga ebigambo bingi nnyo eby'omugaso era eby'omuwendo eri obulamu bwaffe. Mu mbeera ezifaananako bwe zityo njagala okujjukiza ti newankubadde nga wayinza okuba waliwo ebiremye naye nkusaba ogumeera onywere kubanga Mukama afaayo. Manyi nti waliwo mu abali mu relationships ez'enjawulo nga zibasoomozezza nga tebitambula bulungi. Abamu nga mwagala kubikutula, abalala nga mwagala kubivaamu, abalala nga mwagala kubisaanyaawo. Buli lw'obeera mu relationship efaanana bw'etyo njagala nkutegeeze nti Mukama ajja kukusomosa. Weetaaga bwetaazi kumanya kyakukola kubeera mugumiikiriza na kwesiga Katonda mu byonna anaakuwanguza n'abikuyisa. Mubamu banoonya babeezi bali eyo banoonya, oli anoonya omuvubuka ow'okumuwasa ate n'abavubuka banoonya abawala ab'okuwasa. Kale nno si byangu binyigiriza era bizitowa. Naye nze nsaba Mukama akuwoya asingako bulungi anaakuyamba n'akwongera okubeera ow'omuwendo era ow'omugaso nga bikugattibwako amaka ge munaaba mufunye. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale kubanga oyogedde naffe okuyita mu Mwoyo wo Omutukuvu. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere. Kitambule wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tuyigirize otuwaniire Mukama otugeziwaze nga tuyiga. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Ekimu ku kyenjagala okubakakasa nti nga tutambulera nga tugenda mu maaso ne programu eno waliwo obukakafu awatali kubuusabuusa kwonna. Waliwo obukakafu awatali ku kigambo kyonna nti Katonda atukulembedde mu maka gaffe. Ekyo nkikujjukiza buli lunaku kubanga Katonda bw'atagakulemberamu tegasobola kulaba mukisa. Katonda bw'atagakulemberamu tegasobola kuwangula. Nze nina okukkiriza n'obukakafu nti amaka institution ya Katonda. Ye yagituwa ffenna tubeere nayo, ekyo kyekyama. Katonda ye yagatuwa. Si kintu ekyayiyizibwa omuntu nti omuntu yakeera ku makya n'akola research mu nsi emu n'akizuula ng'omusajja alina okuwasa n'alyoka akiteeka mu bitabo ne tukisoma ne tutandika okukiyiga. Ng'ate bwe kiba nga kiri mu research olw'ensolo zo zaabisomawa. Bwe kiba nga kyayiyizibwa omuntu Katoolo n'ebiwuka bye tutalaba na maaso byakiyigirawa. Bassebo kino kyama. Obufumbo bwa Katonda. Institution eno Mukama ye yagitandika era y'engeri yokka gy'oyinza okugiwangaaza. Bw'otandika okutambuza amaka nga bw'olowooza, bw'otandika okutambuza amaka nga bw'ofumiitiriza, bw'otandika okugatambuliza ku magezi ge bakuwa ku boda stage awo, bw'otandika okugatambuliza ku magezi basomesa banno ge bakuwa mu ssomero gye musomesa, bw'otandika okugatambuliza ku magezi baruumumeeti bo ge bakuwa n'ebirala byonna oba agali ku intaneti naye nga si magezi agafubutuka mu Mukama n'ekigambo kye, amaka gagenda kutagala. Olw'ekyo nsaba onyweze okumanya Katonda. Amaka gakolebwa abantu abatya Mukama era abamuwa ekitiibwa. Kigenda kugawangaaza, ekyo nkutegeeza kigenda kugawangaaza kubanga nannyini kugatandika era yasaana agafuge ate era agakulembere. Olwaleero era nga nejjo twabadde twogera ku kigambo ky'empuliziganya. Twagamba nti okuwuliziganya kuteekwa okubeera mu maka. Oba oyagala oba toyagala oteekwa okuwuliziganya. Ne bw'okola otya ojja kuwuliziganya. Lwaki nkyogedde bwe nti kubanga oteekwa okuwuliziganya kitundu ku muntu. Omukazi nawe oba omuwasizza, omusajja nawe oba omufumbiddwa ne bw'oba nga temunnaba kubikola mulina okuwuliziganya. Oteekwa okuwuliziganya ne bw'okola nabo, oteekwa okuwuliziganya n'abantu abalala. Y'ensonga lwaki emikutu egisinza okuleeta ssente n'abasajja abasinza okugaggawala be baba bataddewo emikutu egy'empuliziganya. Emikutu gy'empuliziganya kali ze zimu ku bizinesi ezisinza okuleeta abantu okubeera abagagga. Y'ensonga lwaki kumpi abantu bonna mu Uganda abalina smartphone 99 balina WhatsApp, balina Facebook, balina X n'ebirala. Kubanga okuwuliziganya kitundu ku bulamu. It is part of the social order.
tolina ngeri yonna gy'oyinza butawuliziganya. Kati bw'obanga weetaaga okuwuliziganya mu bintu ebirala byonna, lwaki oyinza okulowooza nti weetaaga kuwuliziganya mu maka go na bufumbo? Lwaki oyinza okulowooza nti maka n'obufumbo buli omu alina okusirika eri munne, buli omu n'akola by'ayagala? Aliyo abantu abali mu maka nga buli omu yasirika eri omulala. Omusajja eby'omukazi takyabifaako, n'omukazi eby'omusajja takyabifaako. Essimu bazeekubulye waguddewo obuzibu, omwana amala kulwala, ate si kulwala lwalamu. Bw'alwalamu senkagala ebyo tebimukwataku. Oba bw'alwalamu omukyala ebyo tebimukwataku. Omala kuwulira nti omwana bamututte ku kitanda, bamutadde na oxygeni, abuze ennaku 2 okufa, ono n'alyoka communicatinga. Amaka gafaananako bwe gatyo, essanyu ligenda kugabulamu. Manyi twaliyo abantu abalina ebikula bwe bityo, manyi bwe mba njigiriza ebintu bino nkoona nnyo ku bikula. Yensonga lwaki nategeeza abaana abawala n'abalenzi abateekateeka okuyingira obufumbo. Mbeegayiridde, twala obudde weetegereza ekikula ky'omuntu gw'ogenda naye mu maka. Nabategeeza nti ekikula ky'omuntu kye kisalawo byonna by'anaakola ne by'ataakole. Kubanga ekikula kiri mu musaayi gwe, kitambulira mu ndagabutonde ez'obulamu bwe. Mubisi oguli mu ye munda ogusalawo, mu kigambo ky'Oluzungu kiri to dictate, ogusalawo omuntu oyo kyateekwa okukola. Ebintu tokola bikole. This is what I'm saying. Teweesanga bwesanzi ng'oli musirise. Oli musirise kubanga ekikula kyo kirimu ekirungo ekyo. Teweesanga bwesanzi ng'oli mukyamufu odde eno dde eri kikula ekiri mu ggwe. Kati bw'omala okuyingira mu bufumbo, ne bwe tuka mu communication in a home, we communicate according to our personalities and temperaments. Esifuddeyo ekikula ky'olimu. Ekikulu kiri kimu. Ote kukakasa nti mu maka mulimu empuliziganya. Empuliziganya bw'ebula mu maka tewaliwo ssanyu. Empuliziganya bw'ebula mu maka tewaliwo mirembe. Mugenda kubeera mu bufumbo nga mulinga abali mu kitongole kye mwaggulawo. Ng'omu ye director 1 ng'omulala ye director 2. Bwe munaabeera mu bufumbo nga temuwuliziganya, mujja kubeera nga abali mu private limited company by guarantee n'ebirala. Nti kaakati muli mu kitongole, omusajja ye director 1, omukyala ye director 2. Mutudde wansi kuddukanya kitongole kyammwe. Naye nga tekirimu feeling, tekirimu affections, tekirimu future, tekirimu love. Bantu bangi bali mu maka gaabwe eyo ne bagatambuzanga kitongole. Enkolagana tebalina yaggwawo dda ne feeling tewali, tebakyetagana kweraba. Naye kubanga bazaala abaana ate balina n'ebyobugagga bye bagatta awamu, kati n'abamu bakuuma kitiibwa, ayina waateekwa okusinziira. Eraga nti owaayi kati ate amaka bwe naagamenyawo, kakati ate naaba nsinziira wa. Kati oli naakuumira omukazi awe waka, naye nga kifo kya kusinziirako businziizi, agende yeekolera ebibye ebisanyusa obulamu bwe. That is not right. Eyo si enteekateeka ya Katonda eri obufumbo. Abakola ekyo obufumbo mubumya omukisa okubasanyusa. Olwekyo empuliziganya nkulu gyo twagambye nti waliwo kye tuyita source. Oteekwa okweteeka mu mbeera ey'okubeera ensibuko awamu n'entandikwa ey'okwogera mu maka. Tosirika. Sigambye nti yogera buli kiseera n'ebitagasa. Naye nga tokkiriza nsonga kuyitako nga temugyogeddeeko. Ekimu ku kintu eky'omuwendo omungi eri obulamu bw'omuntu yenna kwe kukkiriza okwogerako ebimunyigiriza ne byayagala okukoonako. Nakuyigiriza jjo nti gwe omusajja oba omukazi, togezaako n'oteeka munno mu mbeera nga talina mukisa gwa kwogera. Togezaako n'oteeka munno mu mbeera nga talina mukisa gwa kulaga ekyo kyayitamu. That is the greatest of all injustices ky'oyinza okukola eri munno nga muli mu bufumbo. Lwaki oteeka bbaawo mu mbeera nga tasobola kwogera, nga tayinza kubeera source of communication? Source kitegeeza nti yatandise empuliziganya. Lwaki oteeka omusajja mu mbeera nti bw'anaayogera ojja kwekyakya? Waliyo abakazi abafaananako bwe batyo, abaakwata abasajja ne babanywerezaawo. Omusajja ng'atya n'okwogera. Nze bw'ayogera nnoba. Musajja bw'ayogerako ekikyamu ng'onoba. Bw'ayogerako ekikyamu ng'ossaako kufulu. Bw'abaako nekyagezaako kunnyonnyola ng'oyogerera waggulu. Bw'abaako n'ensonga gyagezaako okuleeta ng'omuziyiza mangu. Lwaki tubeera mu maka ne tuziyiza bannaffe okubeera source, okubeera ensibuko y'empuliziganya? Aliyo abakazi abafuuka bakiwagi.
omusajja talina mukisa yadde okuyiza okwogerako. Omusajja yakabina omusoga nti waya abaana lwaki tuba tutte muli n'essomero bwe tubatwala mu lino kiba kitya. Abakyala abamu tebakyaganya basajja kwogerayo kigambo. Abasajja kyebava batuuka mu mbeera ne batamu amaka ne batamu obufumbo ne bamaliriza nga babufulumye ng'omusajja emirembe agifuna taliwo, emirembe agifuna akuviiridde, emirembe agifuna ogenzeeko. Musajja n'asaba essala kati bande esinga Mukama nnyamba mukazi wange n'agendako ebweru okukola. Mulimu abakazi abali eyo nga bbawo yeebaza Katonda okugenda okukola nga ne bw'omala emyaka 10 takyakulinako mutawaana kakola ebibye kubanga wagaana okuba source. Buli muntu alina bwawulira, buli muntu alina kyayitamu. Manyi waliwo abantu abalina ekikula bayita bakoleriki. Ekyo kizibu nnyo gye bali okutegeera. Bano abantu mbakoonako nnyo kubanga the greatest personality and temperament esinga okubeera blockade eri communication mu maka is majorly the cholerics. Abantu ab'ekikula ekyo baggalira empuliziganya kubanga eri bo teri mulala ategeera, eri bo teri mulala alowooza, eri bo teri mulala amanyi kyakukola. Bo be bakimanyi, be bakitegeera, tewali abawa amagezi, bo bokka be bamanyi kyemuteeka okukola. Mmwe mwenna abeetooloddewo kumwe tekuli ayina buwongo nga n'omukazi mumutwalidde n'abaana n'ab'eŋŋanda n'ekika kyewammwe kyonna. Oyo gwe bayita koleriki. Kati ekikula ekyo kyewaŋŋamya ku ddembe ery'omuntu okwogera ne kimutuulako. Kyovulaba nti abakyala abafumbirwa abasajja ab'ebikula ebyo oteekwa kukkiriza kunyagibwako ddembe eryo oba maka kugavaamu. So nga ate okuva mu maka ekyo si kya bwa Katonda kubanga Mukama yabaleeta wamu mukole obufumbo. Bwali buvunaanyizibwa bwe okutegeera ekikula ky'omusajja oyo. Oba tewakiyiga kukitegeera n'okigwamu bugwi oteekwa okusasula omuwendo ogw'okumufumbirwa. Bangi mubafumbirwa lwa nsonga ndala baba ne ssente, baba b'amaanyi, you know, they have money, they are prominent. Basajja b'amaanyi, basajja basimba, basajja boogera ebigambo eby'amaanyi, bawulirizibwa mu bantu, bakomandinga masses and multitudes. Kati abakazi bangi mwagala nnyo ebyo. N'olyoka ofubutuka n'oyingira mu bufumbo mbufumbirwa omuntu ng'oyo. N'olyoka omutuukamu n'olyoka omutegeera kikitegeeza omuwendo gw'oteekwa okusasula ate ng'ojja kugusasula kubanga mu maka tojja kuvaamu. Lwaki bino mbikoonako? Kubanga bwe mba nsomesa amaka ngenda mu sides zonna. Kati communication ebikulu ebifaanako bito bigiziyiza. Toziyiza munno kuba source. Nayogera ne ŋŋamba toziyiza munno kuba nsibuko ya kwogera ng'osirika. Toziyiza munno kuba nsibuko ya kwogera nga weekulumbaza. Tokkiriza munno kubeera nsibuko ya kwogera butaba source ya communication nga weefuula ekizibu. Wali abakazi abeefuula ekizibu. Munno bw'ajja n'abaako n'ensonga gy'annyonnyola olongonyize. Tokyayogera kigambo kyonna. Tokyayagala kumuliraana. Olongoonoonya ebirala byonna by'oyinza omuzibikira nabyo. Ng'era omaliriza omusanga ate ogutadde ku ye. Abantu abo gye bali. Mu maka. Final omusanga era ne guwa ku ye ayogedde. Omukazi watunajja ate munnange. Kati ate munnange. Kati naye ng'odda kiro. Odda kiro. Saawa 6, saawa 7, saawa 8. Kati ombuuzaako ki? Siri mu bakolerera. Mbaleke mmwe nneme kubawa mmere ndabe bwe munaabeerawo. Ndekerawo okukola kati ntuule waka ndabe mmwe munaasurvivinga mmwe. Totiisatiisa. Si gwe wekka gwakola. Abantu bonna bakola. Naye bonna tebadda 8. Osobola okuwuliriza omukyala kyayogera. Osobola okuwuliriza omukyala kyayogera. Tekikwetagisa kwekulumbaza n'omusango omukazi wattu mugenda okumaliriza nga ye yeetonda. Timunange taata nonsonyiwa mbadde nomunange nkoze ensobi okukubuuza ku budde bwodda. Why do we behave like that in homes? Lwaki munno omutuusa ku ekyo? This is an adult. Lwaki ofaanana bw'otyo? Abakyala bali eyo musango n'oguzingako n'ogukuba omusajja. Nabeera kati nga yavunaanyizibwa okugambako naye owaaye. Emikwano gy'olina nga si mirungi. Ebyonyumyanyumya ku kkanisa oba ku kyalo. Ebyama byaffe byonna obyogedde.
kati omusajja ne yetonda kale sorry nsonyiwa okugambako lwaki tubeera mu mbeera efaana. That is not good communication. Empuliziganya nnungi. Lwaki tuyinza okuba bwe tutyo? Bassebo ne bannyabo tetuteekwa kubeera bwe tutyo. Ekyo kitta empuliziganya mu maka ne kijoonoona. Munno mukkiriza abeere ensibuko. Si ekyo kyokka. Neera munno mukkirize nga gwe ensibuko oleeta obubaka obulungi. Message kigambo kikulu nnyo mu maka n'obufumbo. Kangutegeeze. Waliwo olugero lugamba nti ensibambi edibya mutere. Nti n'ekintu ekirungi abantu bayinza okulemerwa okukisiima n'okukitegeera nti kirungi nga kisinzidde mu ngeri gy'okisabiseemu. Ekibi ne kisibibwa bulungi abantu ne bakiyaayaanira naye nga tekirina na makulu. Kikyengezaako kutegeeza mu kuyigiriza kw'olwaleero. Obubaka bw'okozesa okuwuliziganya ne munno bukulu nnyo. Engeri gy'obwogeramu nakyo kyoyogera kyennyini. The source brings out a message. What message are you giving to your husband? What message are you giving to your wife? Bubaka ki bw'oli mu kuwa n'okutwala. I'm saying bubaka ki bw'oli mu kuwa n'okutwala eri abantu. Ekigambo ekyo kikulu nnyo ate kya muwendo. What is the message that you are delivering in your message? Olina obubaka bw'oyogera eri bbaawo naye obwogedde otya era oyogera ki? Muyigenga okwogera ebigambo ebituufu mu kiseera ekituufu eri abantu abatuufu. Olowoozanga nnyo nga tonnaba kwogera. Waliyo abantu abali abatalowooza nga boogera mu maka. Abatafayo ku biki bifuluma mu bulamu bwabwe nga beerabidde nti Bayibuli egamba nti olulimi muliro. Lusobola okukoleeza ennyumba nga bw'okoleeza oluyiira. Siyinza kusoma nnyiri n'ezimalayo ezoogera ku lulimi. Olulimi lwolwo lwa ttabbu. Kantu katono nnyo bwe kati ne kassa amaka mayitirivu. Kantu katono nnyo bwe kati kaleese entalo mu mawanga. Kantu katono nnyo bwe kati kakyayisiza abantu obulamu bwabwe bwonna. Oli kufubutuka bufubutusi n'akwata muzindaalo ate kati ffe bannamawulire tuli bantu bagezi nnyo z'olukwasa omuzirano kubuuza kibuuzo kinakkuba. Omuntu bw'ati ne bw'ati omwogerako ki? Eno embeera egenda mu maaso ogyogerako ki? Kyova olaba nti ebitongole birina aboogezi. Be bayita bassekamwa. Poliisi erina omwogezi waayo wano mu Uganda. Era obaako n'ensonga yonna gye weebuuza ku poliisi omwogezi waayo ng'atuula ng'atandika okukunnyonnyola eyabbye yaani ng'akugirayo n'ekifaananyi tewankuba tokiraba bulungi naye ffe tukiraba era kiri kiriya. Naye katukugamba nti ono ye yakoze eki yazizza omusango. Kati gwabadde yeebuuza ani yazizza omusango n'omulaba nomanya nti poliisi ekola omulimu gwayo n'ebibuga by'amagye ng'olina ky'obuuza ne biba bitongole biba bya bujjanjabi ne ministry zirina aboogezi. Tofubutuka bufubutusa ino teka kazindalo ku mukozi yenna awo nti gwayogera waliwo omwogezi ategeera ebigenda mu maaso era asobola okubinyonnyola eggwanga. Kikyengezaako okugamba manyi lwaki balina aboogezi? Lulimi. Tofubutuka bufubutusi n'oyogera. Statement emu yokka singa obeera mukulembeze wa ggwanga n'ogikozesa ku TV eyinza okumala eggwanga lyonna okwetta n'okwemalawo. Ekitta abantu ekyali e Rwanda kyaleetebwa lulimi. Kati bw'olaba ebintu ng'ebyo ng'olulimi lubireeta olina okwegendereza. What is your message? How do you deliver it?
bantu muli mmaka mufubutukira buli kigambo nga temufuddeeyo biki bigenda kukivaamu. Olulimi muliro. Bayibuli egamba nti ng'omulalu agaludde akasaale mu mutego. Manyi omulalu ye bw'akwata akasaale n'agalula tamanyi gye kalaga, talina waateeba. Naye ndowooza akasaale ko tekali so common. Kale ng'omulalu akutte emmundu ng'essasi liri mu kyemba ng'atambula nayo. Ndegeregese bulungi. Bw'atyo bw'abeera omuntu ayogera ebigambo by'atafuddeeko n'agamba nti sizannya buzannya. Olulimi mundu ng'essasi liri mu kyemba. Essaawa yonna w'okwatira ku trigger otulisa omuntu. Amaka mangi agafudde ku lw'olulimi. That is communication. Temufaayo ku bye mwogera. Nabe ekigambo ekyaleeta obuzibu mu maka nekireetera ddala omutawaana. Musajja omu ku mulimu gwe yali alyayo emmere. Bwe baamuweeka emmere y'emu naga nti bannange ku mulimu era emmere gye ndya kampa ekyokulabirako lumonde. Ati ku mulimu nsiba ndya lumonde. Lwaki mubaki mumumpa ne wana ewaka? Omukyala n'amubuuza ekibuuzo. Naga nti ow'oku mulimu ate gw'olya wano? Ne wano waliwo owaawo, ne w'oku mulimu waliwo owaawo. Kakyogeza oga nti ow'oku mulimu yasinga wano okuwooma. Omusajja n'addamu mangu nti era kumpi asinga. Period. Ekigambo ekyo kiwulidde. Omusajja kye yaddamu omukazi okuva ku lunaku olwo omukazi teyaddamu kufumba mmere. Kyali kyetagisa intervention eya Katonda n'abantu abalala okuddamu okuleeta essanyu mu bulamu bw'omukazi ng'afumbira omusajja oyo. One word. Tofubutuka bufubutusi bigambo. Tobeerawo ng'oyogera recklessly. The word reckless, ekigambo ekyo bakimanyi mu Luzungu. Reckless. Aba traffic batero tukwata reckless driving. Egamba sikuvugisa kimama nega kuvuga nga tofaayo. That's being reckless. You know? Toyiza kuyingira buyingizi kubo. Tusobola. Bw'otuuka ng'oyingire kubo osooka kuyimirira. N'olyokola abanna abalala abavuga. N'olyoka oyingire kubo nga liri clear. Toyinza kufubutuka bufubutusi n'oyingira kubo. That is reckless driving. Kyetugamba. Tosobola kubeera mu maka ng'oli reckless. Tofaayo ku by'oyogera. Oyogera bwogezi buli ekikujjidde kasa kibanga kyekizze mu mutwe. You don't even think twice before. Ebigambo ebyo bye twogera eri bannaffe mu bufumbo nga tetutudde mu kisa kubirowoozaako mulundi gwa kubiri bibamenya emitima era bakaaba. Bubaka ki bw'owa ng'oyogera mu bufumbo ate obuwa otya? Lowooza ku bubaka obuli mu bubaka bw'owa. The message in the message. Ekyo bw'onaakikola ojja kuba oyambye nnyo amaka ago n'obufumbo okukula n'okugenda mu maaso. Musajja mumala googera. Osuulawo obusuuzi kugamba awo gw'ojja kuzza ewammwe. Mwena temungasa. Sina kye mbafunamu. Singa nawasana mukazi mulala ate singa ndina bulungi temumala gasuulasuulawo bigambo. Bakyebo tukimanyi oyina ssente, tukimanyi oli bulungi, tukimanyi weetiba obusungu akambuwala dda, tosalikako musale ate lyakukanga, tukimanyi oli wakabi. Naye tofubutuka bigambo bikosa maka na kulumya mukyala wo bbanga lyonna. Abakyala abamu message ezimu muziwa nga zirimu n'okuvuma. Be very careful. Wanga olulimi luzikiriza. Saba Mukama akuwoma. Tugenda kutandikira awo. Lunaku lwa Monday. Twongere okuyiga ebintu ebirala ebikwatagana ku mpuliziganya mu maka. Saba Mukama akumpeere nnyo mu kiseera akuwanirire. Osobola okugoberera ebigambo bino byenva okuyigiriza ku YouTube channel yange ya Pastor Sebaggala Ivan Samuel. Gendeyo like ngo subscribe ngo labe videos ezo. Nato so tugoberera live mu program eno. Wonna woli
ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tukwebaza kubanga otuyigiriza. Saakyo n'okwagala amu n'emirembe gakibeere wamu naffe. Oyongere otuwanirira Mukama. Tuwuliziganye bulungi mu maka. Tubeere n'amaka amasanyufu agalina emirembe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.